Tradition, we are one with each other. We eat together and we love one another. The Mugumu, the rising rock and thunder. I'm free like a bird in the air. And there is a fight power, there is a fight power. Bandit is similar. Only I'm better than the pictures see. Young talent, followed by Palega Satomo following a video. What's the kuliko wechino Nagenye no mutana kwendiko Alo duwazita za mabada Samsho tagana kanditon Wana wachanga dea wana mata Kuriba nuje wapete wani ya chama Kuriba nuje wapete wani ya chama Kunamiye mapera na pele Tradition, we are one with each other. We eat together and we love one another. The Mugumu, the rising rock and thunder. I'm free like a bird in the air. And there is a fight power, there is a fight power. Bandit is similar. Only I'm better than the pictures see. Young talent, followed by Palega Satomo following a video. Kapera, ne verse gye basinga okwagala Lusuku lwa Seminti. Enze jenzalo lusuku lwa seminti lusamatoke mawate endagala njugulu zokukowa tewali eka ntulina emigga n'ensozi emitemi wanvu African weather tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama tuli omuceere kasoli ne kawo African weather Africa. Why? Edobozi onywa biki? Dobozi eryo lyolaba. Nga bw'oliwulira. Temuliimu kunywa nti kino oyise no neno. Sooka ompulirize kati nnyinza okukuduuliramu kati ni ate n'onyiga bunyiizi. Sinza. N'eddoboozi eryo ly'owulira lya njawulo. Ekiririko ekyenjawulo terikolebwangako kintu kyonna wadde okunywa amazzi wadde okudduka olusozi. Wadde okumala obudde nga nkola ekyo. Ogirowooza. Akayimba kano kakoze ne kayita mu bantu abamu bagereseza nti olabika olina wakooza. Kituufu ki ekibiriko? Naddala bagezeza ku omala okakola Weasel n'ate oluyimba. Kati ekiriwo oluyimba olwo lwawulikise bulungi. Kati mu ngeri y'okuwulikika obulungi ne balufaananya ennyimba z'abayimbi bangi. Naye kati lwasinze faanana olwo. Nze ntera kukola byenjagala. Tokawulira nakayimba. Nkola byenjagala maama bwe nnyumirwa bwentyo. Kati omuntu asobola okugamba nti nfaanana ekyalo. Oyo abali mu kwebuzaabuza kuba kakati yo ekibuga lwaki abatakolaga kino kyenkola. Ye wano abatayagala tuulawo. Njagala tutulenga esembayo tubenga tuwunzika kumpi. Wokola abaafuna wafaanana lutalo. Okoze olusuku lwa Seminti bakufaananyiza radio. Ntolabika nti wayeza radio. Wali abantu bali bagamba ono copycat wa lutalo. Olowooza lwaki? Anti music omulungi ali omu. Akuba nti ffe abayimbi tubeera bangi ne tuyimba ekintu kimu. Kati bw'osanga ayimba ekirungi aba yoyo.
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 771 oba ku WhatsApp 07778555 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 37079 oba ku WhatsApp yaffe ne kayita mbantu abamu bagereseza ntolabiko ina wakoza kituufu ki ekibiriko naddala bagezeza ku omaloka kola Weasel n'atoluyimba kati ekiriwo oluyimba olwo lwawulikise bulungi kati mu ngeri y'okuwulikika obulungi ne balufaananya ennyimba z'abayimbi bangi naye kati lwasinze efaanana olwo lwaki lwasinze efaanana olwo oba ebigambo ebimu bifaanagana magic. Okay. So abalaba n'abalaba Arimpa kyekira kyoyina bantu kye balina okubanga bajjawo doubt eyo nti tewakubye kamu nga kagwanga creativity kyeri emabega biki ebipya byowafumbira mufumbiro byotadde byoteeseteese kati mulimu abamanyi era nga basaasira omuntu abuze ekibuzo bwekityo mulimu abamanyi naye bannanga abatamanyi kyenina ndongo ngenda bakuba omuziki n'embwa yesigama ennyama. So tugenda kufuna single bojja kutuwa mu album gwenga omusajja atudde ebbanga lockdown ng'oyiiya nze kati sawa zino ekyo kiba ku management. Wasemba wenasemba okuba nawe twalina collab ya Spice Dana mu bbanga lino ly'okubye Lusuku lwa Cement bameka abaze nga bakusaba collab baba bameka bewandeetaaze okukola nabo mbadde sinnafunayo bagira bakusaba collab ate gwe bewandiyagadde okukolayo nabo ange mbadde sinnabeera kwagala nnyo. ya Spice Dana teyayita mu bantu kyekyagala ate nga lwali lw'amaanyi luyimba lw'amaanyi lwa message mweri etambula naye buli luyimba terwenkana nalwo ne waalwo naffe abazi era tezenkanankana kati ntunuulira bulungi olwo luyimba yes lukwata ku bantu naye ate love yanjawulo nnyo eri abantu bonna kati tosobola geraageranya luyimba lwa love ku luli kyoba lwaki luli terwakuba nnyo okubye hit n'esituka n'eyambuka abantu ne bakola ne Mama Fina ne bagamba kati manager w'omutuufu yani era usinkana ote Mama Fina tunajja ku manager w'omutuufu abaye then Mama Fina namusinkana nga bwe nsinkana ba boss abalala nampa omulimu era nagukola then kati manager wange ye James Mulwana booking ayagala omufuna eka waitawo ayagala okunfuna akozesa James Mulwana oba manager Roger owa Spice Dana nga nkuta njaga tutunuulire hit eno wezze abantu bagambye Arimpa afaanana ekyalo hit tagifaanana ekikumba kinani akudesigninga era kyakyuseemu emyaka 3 emabega nze ndi muzibu nnyo mu nkola zange ez'ebintu sitera nnyo kufa kuboogera nze ntera kukola byenjagala tokawulira nakayimba nkola byenjagala maama bwe nnyumirwa bwentyo kati omuntu asobola okugamba nti nfaanana ekyalo oyo abali mu kwebuzaabuza kuba kakati yo ekibuga lwaki abatakolaga kino kyenkola ye wano abatayagala tuulawo njagala tutulenga ate njagala nyo gyoba osooka okumpa
Enesinji tunulira nekoma tekyali amazima nabwenkanya omwavu katetenkanya b'obulungi omugagga kabalirako ekuse efuse abalabayi bakenuzi amanyi kyekigamalambye enkola noonya wenzikonkona nzigulirwe nze atalina nsimbi nti ngulirira okunjuna benebuuza kubasingako bantegeeza kiguma ne bayibo wekirambika kyomwavu balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna mukama wanditujunyeso okukyuka n'omukozi naganyulwako omutuyoze naye alina yayongerwako. Tutandikira awo wenyini oganyuddwa mu ntuyozo kuba wakiyimba emabega myaka egyo giri 3 kati ntandise oganyulwamu ya Spice Diana teyayita mu bantu kyekyagala ate nga lwali lw'amaanyi oluyimba lw'amaanyi lwa message mweri etambula naye buli luyimba terwenkana nalo ne waalwo naffe abaziyi era tezenkanankana kati ntunuulira bulungi olwo luyimba Yesu